This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Gobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. Kati Baso se ne bagende wa Fik Gaza ne bakebera omanyi it's actually safe for any man to have they want to allow us to bear so ne bamunonya nga taliyo eyo gye bakwatidde aka video kali eri omukazi azirise omwana nga bafifittewo we bazze wanene we batunonye kubanga nze jjukira wali tewaba wange Kasuku wennyingirewo nga gwe yagaddewo nyinza butamanya bisubizo ebikola jebiri webiri so I think babadde balina okumufuna mu ngeri yonna okitegeera yabadde pepper spray ne bamukubamu nenga era nze bankute nga bambuuza lwaki waddoganya okugenda embaganga kati mwemunoza nsobola okwagala okusigala muki mu pepper spray naali baggulidde jjukira nze ndi hypocrite nze era nze ne bankwata mbu kibanga tuyagala nawe Kasuku gondi kangereze kale kankugereze mbu tuyagala ne batukwata nze nsobola okuwaayo noganze simumanyi nemba wano obujulizi obukusiba abaffe nendeta n'abajulizi nange nenjulira nti ogende gwetogenda bwotyo so kati so ne bagamba nadde solagana kuggulawo kwasobola kugumikiriza kubeera muki mu pepper spray yes ng'amaaso gange kamyuse bulungi nnyo nali ebyo bintu nali mbiraba ku mawulire bino eno gataliko ofufusimanga akawungezi bikina mbiraba naye nze nali si experiencingangako so nafulumye ne bagamba this was a visitor dawano oli ne bamugamba yakoze obstruction of justice yes omuwala ne bababuuzaawo ebibuuzo mangu kati nga twagala kumanya kiki omanyi mu firimu z'abazungu zendaba we babeera bazze okukwata omuntu ajja nakugamba nze Black Shuga nkolera ku polisi y'egindi nzize kukwata wakoze FBCD so ne bagamba nti Fik yamanyi lwaki bamukola ki bamukwata ne tulinda abajja okusakinga newaani ne wamukwano gwange era ne ku kipapula kya polisi na sayininzeeko ekiri bulungi nnyo teyakamanya gamye n'eri ekikali ntera obutayogera nengatekako nensayininga ne basakinga buli kimu ne bagenda ne Fik n'omuwala okitegeera kati nze ne mbagoberera oluvannyuma bwe nabagoberedde oluvannyuma ne ŋŋendayo okumanya what is not happening ne bagamba nti aliko gwa aggressive robbery waliwo omuvubuka yali akolera eno TV y'omusumba gundi yabalemerera ne bagijjawo omusumba n'atwala ebyuma ku kyaki yani yeriwa ebadde nga wano eno mu tawuni kizimbe bakiyita batya BTM yeeyo nangira ndasankubira mukubireko kusimu nsooka tumalirize show ogenda kwogera naye tewali buzibu nze nja kwogera naye kati nakola ki ono omuvubuka ono akolera ku nankani BTM yes yali yaloopye omusango omuvubuka oyo nali namumiitingako I know about this case
Ndi nnyo mu bintu bya Fik because he's like a big brother to me. So I don't just have a relationship with a lady. Fik Gaza as well, we have a very, very strong relationship. We both speak Swahili. So like, tukwatagana bulungi nnyo. So, omulenzi oyo baamukuba mu sheemu oba yalina yasanyuka. Bwe baamukuba ne bamuggyako ob'essimu mbuba n'ebintu byayina. Yagamba abayaayi bali bajjidde kwani Fik Gaza musheeyo Fik yalina oyimbawo. So wanoonya Fik n'amubula ndowooza ne bamugamba noonya ku Shuga nanoonya ne mutwala ne ku ddwaliro ku Medivine ekituufu baali bamukubye tho simanyaani naye nga n'amanyi tayigana nga bwatyo bwayogera ne mutwala ku Medivine eri kusala Road opposite nekyamuka ku Gondi kujja live ne mutwala obulungi nnyo ne mugamba kati tukuyamba etya mu nze njagala kati Fik interveningamu atya kubanga omulenzi yali akulembeza nnyo ba Fik Gaza bakoze eki bamukubye ne mugamba Fik yakubye nti nedda waliwo omulenzi n'amundaga ne mu video ababadde batamu kuba dika bakwata omuntu nga yali ayambadde t-shirt ya orange ne mugamba kyekikogeza nti ba Fik Gaza nagamba nti babadde bamukola ki bamugoberera. Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Nkulubagga. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Aliya luzungu kadeka zuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda muzare kugerera kutoka ntoko nimbuzi nyefu sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange abakyala abo bola bababbi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omugo gwa musa wayitista bibya mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange
Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwaleero ndine Black Shuga. Once again, Black Shuga abantu bakulaba. Nalaba ku channel yange. Nabalaba nga bagamba onzize. Kati ngandya uninda kasimuko. Ngamba banaye kukunga tankubira nga teyantadde ku babe kudike ekyemisana na kizira. Ekyemisana wakivaako na kizira. Natege. Ye banaye nali njagala ku problem yo ne Namukasa eriki. Ekyo sigenda kyogerako. Lwaki? Kuba yensonga waki wazira ekyemisana. No, nakugamba nti kwali ku list n'ogamba nti ojja muteeka. Kasuku wulira ensonga zange ziri bweziti. Inze bwenkeeranga ku macha nenkugamba nti saagala Alan Cruz. I will never undo that. Inze sirina kintu kye bagamba nti nno nali sikwagala mbu ne twesanga ne batambu nga twesinapinga mu kati nga nkwagala nnyo. That is being fake. Ewaffe. There's a saying in Kiswahili, though I will not say it, but kanchi interpreting. In marriage, what is your favorite dish? Rice. And what? And peas or meat. Rice and peas or meat. Obiri oyagala nnyo ng'olaba it's your favorite dish. Singa osesema. Osobola okuddamu n'obirya obadde. Good, that is me. Oh. Bwemba nkugambye nti kati kiwedde mba nkusesema. But with human relationships, mbeera ndowooza. People forgive, people move on. Ayo ebintu Yesu ajja bikola. Olaba ne kenyini agaana okudda. Nze nkola ebintu byo on his behalf. Am I his personal assistant? Waliwo ekintu Kasuku olaba kale kagamba ensonga lwaki saagala Namukasa. Gw'omuyita maama wo. Simwagala kuba tanjagala. Takwagala. Yakikolako ekiraga nti tanjagala. So nange ensonga ki. Walaba ddeka osobola okwebuuza. Kati Alan Cruz namukoze kiba kyannyingirira nnyo. Bw'omala n'okitegeera nti nno ggwe oli clean twena kiwali omukozi. You give him the taste of his own dish. That is what I did. Inze Namukasa nasoma naye. Wasoma naye? Yes. Ku YMCA. Yatoka ntasome nanko ku YMCA. Ekyo ajja kusigala nga akibaga mandatory registration list kubanga nali course coordinator. Tubuze mwami Sekamatte. Oba mpaata. All these are lecturers there. Alule yavaayo yamusomesaako. Just yayita kwata amangu. Bwaba gamba teyasomerayo. Tulina abakozi be twasoma nabo bali mu mawulire. Waliwo mwana bamuyita Mbogo Musa. Lwaki manya amanya gaabwe gombi. Nali course coordinator waabwe. Waliwo mwami bamuyita Laz. Ali awo kweni BS. Waliwo omuwala bamuyita Mildred, I'm forgetting her surname. Oba Pendo no something. Mildred ali mawulire ku NTV. Mumubuuze tomanyi Namukasa Jane. Oshagere. Kadi lwaki nali badde mwesiba ko ishira mo successful person mwesibe konti nasoma naye. Chinswaza n'okuba nti nasoma naye. You think it's an achievement okubanga nasoma naye? Why would I say that? So nasoma naye. Okitegedde? Nziramu omusanga nga yanso okufuna omulimu. Okiwulira? Baba. Nze nga ndi eno njiriba. I have a job gwe nasalawo nsomerere nafunayo ko certificate. I am thinking of getting a diploma just to lwakuba saagala bintu byakumala. Musomesa nnyinza obba wemula. So, naye nga gwannyambala it's my talent okubeera kitunzi. Me and sales we are like this. Era commission yankwata nnyo. Okitegeera? So, nze nga ndi eno mu field ya sales and marketing nga yali mu TV nenga nfuna abayimbi kuba nali nga njiriba abayimbi ebiseera. Ngamba mutwalira mu show ku baba. So out of the blue when nafuna chance bale omulangira ndawo siyanzigulira amakubo mangi. Era bali nga babadde onyumene Alan nti bayiwa era bali bayiya abakozi ku radio. Naye nga nze I'm a salesperson there. So now tugamba reapply for your jobs. Buli omu si wa sales si wachi. Reapply for your what? For your jobs. I reapplied for my what? Job. Nenyingira mu interview room. When anjo yina kwogera luzungu. Manjogera. Omulangira ndawo sagamba I like her voice. Osobola kwogera Oluganda because if I tell you my surname you might think sisobola kwogera ki Luganda. Eba mugamba oyo muyaya alukola ki? Alumanyi bulungi nnyo. Nanziza mu Luganda ne ndogera. Nambuza osobola okukola ku radio.
Emugamba nsobola n'omulimu gwe nasomera just ekinsabisiza guno omulimu tigwe mbadde nkola temu atugambye reapply for your jobs. Bwentyo bwefuna omulimu ku radio. N'otandika. In a few months I was nalinga mpita aba analyst when naitira actually since yamuyita Adam Kongo yamumpita mwami Adam Kongo, he's my boss. Yampitira Bajjo. Chikanze naise manyi bantu nga bo I think ne papa yali akubiddeko ko. Siwe guli? Bochiri. Yes. So yakubiranga abantu kubanga ye yali abamanyi. Bana bali mu analysis. Ajango mujimu berere muwala wange nina show radio for yetaga muchi bwe batyo so Kongo calls Mami Kongo calls bana you know he's my brother kati Mwite Kongo ye Kongo kama wange kale ko kamwami kale. Okay, my boss calls you Bajjo and he appreciates naga ujja kola kuba naye nangawo ne kaye atanagenda. Eyo shomo mwayitira Ntambi. Yes. Nonkubira. Nakubira. Naye nga ndi nobody. Nenkuwa side ya. Okitegeera. So, bwe bamuyita, I think, I don't know how he's affiliated with the management of Baba TV, but he saw a spot for me. Nambuzo osobola okukola n'omuntu. Twagala kukolayo kintu. Just celebrity gossip naye nga wababiri nga stations echi. You see when you want to match competition, you okolera ddala ebiri mu business. You don't try to invent. Yeah. So, nagamba, can you work with someone? I'm the most flexible person. That I know. Okitegera ne mugamba wendi ne bantwala okuntwala bankoza dry run za mirundi eja. Nakola dry run ya show eya eringa lunch time request. Ya mwala bamwita Sandra Sanja. Nenkola dry run ya evening show yabwe. Nga mulimo omulala bamwita Zawadi. Ina mabina. Zawadi omumanyi. Aja. Aina mabina. Nenkola ne dry run y'olugambo. Nze n'olugambo tuli tutya? Monti. Ne bwengezaako obugezi olabira ddala nga kivaayo. Ne bangamba ogenda kola nani? Namukasa. Ne bangamba it's okay mumanyi no mumanyi. Meanwhile, the first days while I was coming to do the dry runs, I was talking to Namukasa. Tutula ne tulya na fembi. Ku mmere yemu, mu plate yemu. Nangamba bakuwe balage bichi. Akupika olwo Namukasa. Mu statements ze yakola. N'abawo statement gy'akola. Bali mukuleeta yagamba bali mukuleeta abantu nga sima abantu abo nno nga yenzenzeka naye nga tandaga nti nno nzenzeka bali mukuleeta abantu naye nze omuntu we bamuyita mu show yange njivaako si okigere nze mbadde bikoze bitya maida kati ninga kikyategeeza naye saakibuka mangu sebamala okunyanjula ne olunaku lwe najja okola dry run lwennyini lwe baŋŋamba kubira ab'engoye ne make up ogenda kukola. So, I called my makeup artist. Bamita Eric Touch. Najja. Nabengoye nemba kubira ne bandeetera. Nenkyusa faster. Bambi abaana bandaga omukwano ab'oku baba. Ne banfaako. Bali friend le. Nange mbadde yaawo. Bannange Kasuku. Bonna bambi ne bajja ne bambuuzaako. One love. Buli omu nga ngamba ogenda kikola. Ne mu dry run nga abaana bajja ne bagamba, hey, osobola. Like, they really love. Ntuuka okukola nasanga Namukasa nali mu lukuubo olugenda mu office nga ngenda kubuuza ku be banyanjulira nga bapiddi awo kakasa nti tewabasanzeeyo nange saabalekayo ne banyanjulira nga bapiddi oba bakama bange ntuuka okwogera nabaawo fasta mba mu lukuubo bwe nti nga mpulira nga Namukasa ayomba mundetedde abantu biki masuddeko obusuuzi we have to prepare bikoze bitya wololo oshagera. But even while we're at campus, to every campus that has a course of journalism and mass communication, maybe down in studio, movie gizisa. Tema na sokola journalism and mass communication, ngatavuddeyo nga amanyi nti nze nsobola camera, nsobola TV, oba nsobola radio. Genda ovaayo ng'omanyi w'osobola. Nestaagala kubanga omanyi nze siri wa lugambo nti mbereko eno tebampulya tebandaba nenyingira office.
Mugamba Namukasa buzibu ki. My name is Nancy. Yalinga yampita nalinnya lyange. Nancy nze sikuyinaako buzibu. Okyagenda nenga buli kimu kikoze eki. Okiwulidde. Omwana oyo Namukasa. Bamugamba kale tagenda kola naawe show naye mu unveiling erero bankolera poster nga bagamba guess who is coming. Oshegera ne bagiteekayo ne bamugamba mu unveiling. Ine tugenda kumpewo na Nyanjula bulungi nnyo the beautiful mwade muloza kati intro yeyandaga nti ayina obuzibu. Abantu asinga malayi bapostinga nga muloza bangobye kakati mbajjukiza nti nno wendi era ngenda kubeera n'omuwala omulungi omuddugavu. Kyamuddugavu kisimanyi lwaki mukikuliriza nnyo. Kikuyisa bubi. Tekiyipisa bine mbanga abalowooza nti nve waka nga ndowooza ndi wa papu. Mulowooza nzija mmanyi ndi wa white oba wa red. Nja kuba omuntu oluyi. Ne Zubeda akikozesa nnyo abadde Sebanyanyaga nina omuwala omuddugavu omulungi. Tosaagamba omulungi n'okomaawo. Bannaaye. Ne wa Shalom buli omu omuddu bannaaye. Kati bakinteeko ku ndagamuntu. Bateeka amanya gange bayongereko n'omuddugavu. What is that? Mulowooza nze esingayo nasanze omuwala omuddugavu ejjo. Nga bwandaba bw'ati alaba muzungu, bayi muzungu. Tugende mu maaso. Kati Nyanjula bulungi olunaku tukyaziza Kalifaaganaga. Kati enkeera nga tulina okukola show namba femi ne banziza ebbali. Ne producer yagenda Dani. Ne bangamba Shuga twagala tukoleyo eggulire. Okiwulira? Twagala ogende ku site ne Namukasa akuvume okabire ku site. Kubanga ye bamanyira muntu muki mubi settlement zaabwe. Kati bajja kukwatibwa ekisa munfune sympathy card. Kati nange ne mbagamba mwana abagambye nti ensi emanye empisa zange nze nga nze nsinga Namukasa empisa enki embi. Mbadde nsaba engeri gye batamwagala tukakyuseemu nze muvume yafune sympathy bagambe tubadde nga tulowooza mubi. Ye yabaakaaba. Lwaki nze nino kabaka nze kamuvume. Kati tubikole ki? Tubireke. Naye nga nze wange kibadde fine tukikole ki? Tukikole. Ne mbagamba kati bwe mba nga sinze avuma temubinteekamu. Kubanga nze osobola okunvuma mu by'okusaaga ne nkuvuma nze ebyaddala. Ate nze njogera ebitu abannaaye nedda. Okitegeera? So ne tudda ku mpewo. Nakola story awo nanfaananya fulufiga. Tulifembye ku mpewo. Nkiteekinga kkulu nange ne mmanya nti kati byakusaagiriza. Nange ne nkola story baali bagamba abantu nti akasana kali kangi nga bagamba bambala bwere biki koze nange mba mwambala akabina nga anti temukikola temweyambula fe abalina obubina n'emibiri nga gyeddala feke tweyambule. Namukasa yambala akabina. Mbanga mazina yito kimanyi. It's not a bad thing. It's not. Tochimanyi. Madness chimanyi. Wabula bandayo olunaku lwaleero. Ati enkulaga nze buzibu bwe buva. Tuva ku mpewo. The following day waliwo yanyanjula esheemo. She ey'okubiri yali yankeera ey'okusatu lwasiibula. Natuuza bulungi mu meeting producer inze ne assistant wa producer bayi bamutajjuze. Bino ebintu byenjogera bwe mba nnimba bendi muteekamo boogere. Nze n'obulimba tuli tuti. Nze njogera mazima era mujja kunkyawala lw'amazima gange. Natuuza bulungi era gaba naye mbayise bagamba I'll no longer be working here. Ngenda. Nafunye a bigger opportunity. Buli mnamugamba olimba naawe what I to see olimba nayo kibichi naye mugamba oli serious nanga njage but sigena nti mu bubi just nafunye bigger opportunity cons fena nitumusanyukirako obo kitegeera nagamba ekali ne bamu kubanga wali wawo mbusimanga tebasasula bichi nayogera nze bampadde basa yange nsolo gena nga tebasasudde nze bakoze eki bampadde ne basa najitulaga era nasiibula bwe mba nnimba buli mukozi wa Baba TV asobola okumpolereza natusibula bulungi nnyo nagenda mu bulungi kyamala nviiri ku mutwe nga mulaba muzi interview asooka wa Dias amubuuza omuwala yamuddire simumanyi interview emu eyokubiri bampeereza bulinki kati mutima nenga mwana akimanyi nti nno omumwa siina guno gukanina ne gyensuubula naye bukutiyanga busatu buli wakankyusaako
mwasamiremo kati ngomanye ekinsirisa ne kubya nti mmanye ekyansirisa mulangira ndawusi siwe tukola bamukaka Shuga era n'obukaka mu bwendiko up to date mwami oyo ndawusi akulaba nga bakuvumye nakubira Shuga nkimanyi omutwe gwo musirusiru gukugamba okolebwa oti togeza nange bwe yaŋŋambanga okitegedde neŋŋaana bugaanyi neŋŋandawula kati nange natuuka ekiseera kati Tekijasoboka. kyekyo naba video bwepanga nenkaira ku makya neŋŋamba naye enough is what enough kati weyasamiremukko kijja bwaba teyasomera kuwaayi kuba nze ebintu byagamba ebibi byemwogerako mugamba nti yasomera kuwaayi mugamba nti yasomera kuwaayi mugamba nti ayambala akabina kyabwe kirala ekibi kyenali mugambe byebyo bwemba nga nnimba nga bembisi bituufu nina registration number ye ey'okuwaayi mu Gmail account yange akabina baba takambala nina obujulizi nti akambala saabyogera nti muvuula is it bad okubanga wasomera kuwaayi kati kuwaayi yasomerayo ki journalism and mass communication degree oba diploma kuba ate ne ku IU yasomerayo yes yasomerayo ate kubanga ya upgradinga akategedde akubire mu kamengaliza amanyi kati tombuza kiki yasomera so wano yasooka kukola diploma n'amugera na upgrading okay kasita ekirungi yonna yasomerayo so why doesn't she want to say she studied at YMCA? I don't know. Because YMCA is a prestigious institute. Most so journalism and mass communication, it's mentioned. Oba bino betujijerega. Ne muba mujijerega nze I'm proud to come from there. I'm proud of my lecturers because banfula change. I'm proud of them. Kuliko mwami Mpata, kuliko mwami Sekamati, kuliko mwami Alule bakuba yavayo bayadda ku mukati. Kuliko mwami Alule, kuliko mchala balinga bamwita Jacqueline. I'm proud of them. Okay. That was just a by the way kubalo libe try tuogera wachireeta. Yes, because nanga nze sijja kujja kukyamisana. Ne mbaterawo ka barbecue ate naye be namubuuza nanga nze tondete ebyo sibibuuzo sibiddamu. So nengezako okwagala. By the way, honestly I had not thought about it. Betumala okukola interview eyo gye twamala ani yatugamba nti beinako obuzibu. Yeah? Nze mwinako obuzibu kuba ninako obuzibu ya initiating. Kwezijira mu bongo originally betwogera ekyo this a name I dropped oba yali ani n'endowooza ye yakutabula. Wangamba ku list kuliko Ntambi, kuliko Shamimu, no nga Shamimu yakaddako, kuliko Shalomu, then n'eri oyo. Kali awo nenkugambe kyemisana sijja kusobola. Okay, anyway, but that's women stuff. But what I'm telling you is, at some point you get over it. You can't do that the rest of your life. Kasuku, nze n'omwana yanyiza mu senior tuncha mwinako obuzibu. Wabona bannange. Mujjukira n'amanya. Nina nagwanzukira kati senior tugiveeko. Nino wa P6. Baraniro omulenzi yali head boy katazanya bina Uganda bamuyita Okitu Cristiano. Ne babinteekamu ate nga nze ebyo ebiseera ne mu P7 naye siri nambe yakwegata just mu mwa guno kunteeka mu bigambo. Era omulamu tanajjingo wini. Omujjukira. Tomusonyiwa. Kati nze Kasuku ne bwe nkwagalako bwagazi nga nakwagala mu 2 no yagalo netwakana nefuna n'omusajja omulala ne ofuna omuwala mu 226 mba simwagala. Kalato n'omuwala aba yakola ki? Simwagala. Gotosa kicheka mutwe n'otegeera nti ono ex wa Shuga naye abeerawo abonebona abe nga talina mukazi. Mubabole mubaleke. Inze buli mukazi wa ex wange simwagala. Ne oba wajja siriwo sikwagala. Era ojja kunsangala mu bintu byange bolu yirwa abwerere. Webuze kye wankola just ngoli ku musajja gwe naliko. Ngate mwekyawadda. Tokyamwagala. Njagala beera wabonebone. Mumulekayo wakira bereka sabuni bangamba akosa ne overked ennaku zino obe ejjuba lyenki abeera awo.
mutyabanga weeraliikiridde owulidde kye bayita fitina muntu akuwala napaka kugumba kukasomye kuli kati nze ate nze nyigira nnyo omuntu gwe sitalina kyenkoze nanyigirawo ku grenade lwakuba twabitereeza yajja ku live nansanga naŋŋamba nekyo nakye nakolakola ki nsonyiwa ne mugamba eka tuli ba besti namusevingako na besti kati tuli bulungi nze omusajja yankwata omuzimu munnenze abasajja babandabikiranga bakyala yankwata omuzimu agenda nako kati golooza oli nange okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo ffe wano ku fresh spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala pilau masala chicken beef masala mixed spices cumin cinnamon cloves garlic omuse paprika akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna tukyalire ku dduuka lyaffe mu kikuubo ku discover plaza ekisenge biziremu oba kuba essimu noti 779 noti 4 oba noti 75 noti 74 noti 292 tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh spices, meals got tastier. Now olunaku olwa Thursday wazzewe tulayire togenda kumbuza bintu bya kisiru kubanga obijjuka ebina kugambye ne wendi omanyi wenyimiridde katombuza bya kisiru kati nze just njagala mboozi ya ggulu nga bwe wagitugambye wabadde waka poliisi nejja ngezze ku raidinga nga Fik Gaza yasuzaawo teyabadde we yabadde wa mukwano gosibe kiri amanya ne bootagateekamu nze kutoka ntokisho njagateekamu siteekamu anti alidde jja yakubira muva Bulaayi yabivaamu dda nkugambe mukazi we anti baŋŋambye ate emmotoka yagirekera ono kati lwakuba nti emmotoka eri mumanya ga muwala yiye abasajja balekerawo emmotoka yali ya muwala balekerawo okwesoma abasajja ate kati nze kyo abasajja simanyi lwaki tebalina amagezi okuggyako owange abasajja basirusiru mubiri abo ne mulimba abantu namukolera kino namukolera kiri mwogere ku bituufu ya muwala era agijjeeyo ku poliisi mulekera ebintu by'ekisiru bye mukola akawala akekitegeeza kalinamu ku ssente gwe badde olowooza mwavu olaba daddi bwe yazze kati bulijjo abatiisa nti daddi we bw'anajja ajja kukolawo ekyenjawulo era yakozewo ekyenjawulo yakoze eki daddi we yakoze eki tubuulire daddi we yakoze eki kati kale katukirekawo so kati tunyonnyole oba otudde kati we were supposed to do an interview on Bruno K ku bino byafunye byawangudde omusango and the 130 million so actually n'abalala badde bajja waliwo ne mukwano gaffe omulala akolera ku kyamuka naye bangi because usually atera okuyita bannamawulire mujja tugenda tukola story no mujja okitegeera era twali tujja kyanja ndi awo mwabaddewa kwaka wa saidi ki makindye kati ne bajja abasirikale ne bakonkona bubi nnyo ne bakonkonera naddala Kasuku nzija mu kooti nyumya kyabaddewo bino tebinagenda mu kooti what exactly happened so ne bakonkona kati bwe bakonkonye gundi ki nze nenvaayo ne bandaba nga kuliko abammanyi ne bagamba Shuga ggulawo okitegeera nenzigulawo bwe nagguddewo ne banona Fik naye nga tetumanyi buzibu ki bumukoze eki bumukimisizza so nze nensigala emabega oluyite lwakoliddeawo temwabadde mutula wansi bwambuka ejjamu engatto biki of course bwe babeera nga bazze nga bakimya abantu nga oba omuntu nga bagamba nti musibe n'abali affiliated ko watugambye nti omuwala baasoose ne bamwokya oluyi oli n'agwa wali si yalimu ekizigo
Origino ye n'ogiraba. Yennyini gwe baakubye oluyi. Tali mu kizigo. Lekera ebyekisiro. Omuwala alimu ekizigo. Omuwala alimu ekizigo. Omuwala alimu ekizigo nkimanyi. Alimu ekizigo, alimu ekizigo, alimu ekizigo. Alimu ekizigo. Tosijja kimenyawo. Naye nti baakubye oluyi. N'olaba origino bulaka ye. Kasutente kambigambo. Ya whiteninga mu whiteninzi. She's brown. You can also let her ngaloze. Brown sugar walinga okolera abantu. Osobola bengaloze. Constituency y'abantu n'ogita. No, she's my close friend. Nze mulaba nali mulabe nakonga yeyambudde yenna mweru. Naye bamukubye oluyite lwasaze kati yamyuse yabadde kye bamukubye oluyi. Ye kati kye njagala omanya wano kati wano bwe bakonkonera. Akyaliyo. Ani? Omuwala. Fik gwe badetaininze. Yekka. Ebifaananyi tubirayo mu mawulire wano. Kati Fik, okay, tusooke tuddeyo wali mu nnyumba. Kati baabadde beekola. Kati nze ntegeerera nti abantu beekola. Ate baayingidde ku makya. Fik yadde yasuzeewa. Kati ekyo nkitegeera nti bw'atya nga badde azze kima interview. Interview yakibye mu kisenge kya muwala. Gye badde bagenda ogikolera. Amawulire mulidde bannama abamawulire mulidde abayimbi. Nze omusajja wange nali simanyi nti ngenda kubeera munnamawulire tokikuliriza nnyo ndabanga nnyingira. Kati mukyawe olw'okuba muyimbi. Bawo muyimbi. Ate nze kugabyeko nti omukyawe. Kugambye bugambi nti bannamawulire balidde abayimbi. Ate kuva dda. Abamawulire baliira ddala abayimbi. Ndowooza nze atalyangako muyimbi. Sikulimba. Ebintu ebyekisiru. Nze siryangako muyimbi. Abamawulire mulidde abayimbi. Ku ttiimu ya Maama Nicholas naye edda nga tonnamufuna. Kerawe byekisiru. Lina munalaba anafuluma ng'owantambi. I want Kasuku to say sorry. Mbireke. Ye bana ekikyenyi ekiri awo. Kati no gundi yangambye ngenda yokola naye interview Shira Gashumba. Yangambye I'm tired. Kasuku, how does a girl begin tying herself on a man? Does it make sense? Like you come out and you begin saying, I banged with this guy? Beto bikolera nga wama mwejje mu gallery. No, kujja mu gallery it's okay, but like bino byokwesibako. Ngabola Grace Can be yali alaga nti omusajja. Alabe Grace Can ne temperature touch. Temperature touch yani ate. Ayimba nga Daddy Andre. Omutegedde. Mutegedde. Bwe bapepe yakati. Nabalabye mu live. Naye maama ebintu oba ebyokwemola tebinyumira baddugavu. Ani atanyo. Tubireke ebyokwemola. Ani Grace. Nze nadde mmanyi afunye obuzibu. Ate mukwano gwange. Nange mukwano gwange ennaku zinampeereza broadcast messages. I know you're not feeling well, but you be strong. Nasulako ne link. Kalinga kugamba nti I know you're not bakola broadcast message. Ne baziweereza nga baziweereza abantu bangi. Naye ate tukusaasira mukwano because you know when your friend tomuwuliza kwanza naye nkubira ku Grace Can naddamu kuba ku simu ng'essimu balala bagikwata. Kweri nza mpeereza WhatsApp. Amaye kumpeerezaayo ko ku WhatsApp bambi. Naye siziddamu kuba ndaba broadcast. Nalabye abantu nga bamugamba musimanya nga toyiga omuyimbi oli yakola bw'ati omuyimbi oli yakola bw'ati. Wama inze olaba ekintu kye nnina inkomo ne mimi. Kiri ekintu ekyo. Good morning. Yesterday, today and tomorrow are all a chain of achievements for a hard-working person like you. May you get all that you work hard for and aspire for. Good morning and have Juma an Karim. Awesome Juma Karim. You're truly loved. Those are broadcast messages. Neka happy new month ya kampa nozo kalabye. Kati ekiva ku bawala okola ebintu Kasuku obiraba. Abasajja asobola okukwata. Omera kina vaina nga mantinze se wa side check. Kugondeza abasajja bulamu yogere kyo yagaza omusajja. Kasuku omusajja omukazi gogenda okulyako buli. Tomwetoloza nnyo ate mugamba nti bannaye I wish I can have a child with you. I want anti ulira I want our child to have your eyes. Ebyo bisabalaza abakazi. Simanyi kubanze kimu sente. Gole wa sente. Sente. Zenda ba sente nenda banga tuli mikolo. Nga nyimba tujanjawaze ddali. Ze sente yabwe mbeera nawe. Katujanja tukole gulire eritaliko kakwakulizo. Tololontonto.
Nganze byempulira. Banange gwe sente oli ne bagamba sweet words 10. Kati ne olaba osobola kujja n'ebi sweet words bye nempulira ng'ompunyirira akamwa. Abaffe abooluganda mu Yesu Kristo. Mu sweet words muntu ule nkuwulirize ng'ogamba. You're going to tell me kagamba ebintu abasajja bye bagamba abakazi abaddugavu. For instance me, you look good when you're natural color. Nze nakuwa abakazi abeeru kuba totegeera nti oba mweru waddala oba si waddala. Tera ne skin yo teri munambalabi. Y'omukazi omuddugavu bye bamugamba. Nafunayo bya compliment kati nze my teeth. Kuba nze ekitundu ky'omubiri kyensinga okwagala. Your teeth, yeah. Yes. Wow, you even have a dark gum. Oli abagamba abakazi abaddugavu. Kati nze mbeera mpuliriza ebintu. Golooza nze nkuze simanyi nti ndi muddugavu nzirukadde bukulu. You think I'm a newcomer in being dark? Kino ekintu kyenkuliddemu. I know. You see, I taught my daughter. Namukula Galuli, she's pretty and brown. I taught her. Kuba nkimanyi abasajja bajja musanga bamugambe, oh my God, you're very beautiful. Akuza akimanyi nti mulungi. Era bwe bamugamba nti mulungi agamba, I know. That is not a compliment, it's a fact. Oshegera kuku. Muntu ava erina akugamba, mbubambi kikuku kirabika bulungi, it's a fact. Gwe teweeraba mundabirwa mukigamba, wewe tunulya bwoti, weekanga. Kitegeeza ove wakanga omanyi nti olabika buki. You take time, you want to put on a nice pants, you want to put on a nice t-shirt, you want to have good shoes, you want to smell nice. Meaning ove waka ng'omanyi nti olabika buki. Kati omusajja ava eri, bannaye, I can't live without you. Ndwali yabingamba tannafa paka leero. Mwechawa. Yeah, nita nafa. Right it offer. So for you it is about the money. Yes. Kale. Because at the end of the day nakungamba ebigamba by'obwerere nsa kundi amabanja. Today wali. So kati bano baali babadde beekola. Bakonkona bavaayo. Oli bamuboluyi agwa wali. Kati omulenzi Fiki yavaayo atya. Na Fiki Gaza. By force. No, si ati by force wewe bayingidde nyumba wewe oli mu room. Nga twena wuddike baba tebakujje by force. Teka dembo boyino kolachi. Okuvaayo. Kati mwabadde wewe waka abantu nga bameka. Basatu. Okay. So ne bamufulumya. Ne bamutuza wansi. Tebakubiyewo okutiya gas oba kyo baki. Embozi nga bawajinyumiriza jinyumize. Wangambye mwaruddewo okugulawo ne bakubatiya gaasi baagala bajjayo. Mwabadde mwaba SFC, mwabadde military police, Uganda police. Nga bwe wabiŋŋambye tubinyumiza abantu. Kati byabaddewo tewakyali kidda. Kati saawa eno ekigenda mu maaso wali kyotalina tunyumiza nti akyali katwe ku poliisi. Tulaye bagamba bamulinza Mande. Ndowooza okirabye. Alinda Mande bamutwale mu kkooti. Oyagala kugera naye? Muyina wano bambi omwana oyo. Atubulire waki yeyerusa. Kasuku, that's my friend. Okay, no problem. Teyeyerusa. Siyo yawo. Njine namba ya. Eri busy. Kati kuwanokola booti. Kati yeyevuddeko. Kati kamukubire wano. Sogera erinnya lye? Aleka buzibu gana kunkwata. Naawe n'omutulemesa. Anachova tumaze kola interview. Toyina wammwe. Kwata wo. Mama hello mama ndi mu interview. Ndi wa Kasuku. Onjagala. Anti ngamanze wemba nkusanga. Nkole ne sendi. Katuwunzike. Tavanoods, mugenda ku Tavanoods. Mbadde ngina muyita erinnya mama. Kanzije mama. Kale, Tavanoods yewa. Zepunyange ekiri Masaka nzijukirayo nga tugenze wani, twali tugenze mu kivutu kya BBS. Erikabusu. So kati wano poliisi ye bamaze okubatiya gas babajjeyo. Poliisi egamba yo yasanze ekye wa Fik Gaza. Kati basose wa Fik Gaza waka. Nebi nebintu kambyogere bannaye sina nze buzibu ku poliisi sina. Ate byebiriwo. Kanjogere. Yogera.
Neighbor osika njogera kati baso se ne bagende wa Fik Gaza ne bakebera omanyi it's actually safe for any man to have they want to allow us to be so ne bamunonya nga taliyo eyo gye bakwatidde aka video kali eri omukazi azirise omwana nga bafefettewo we bazze wanene we batunonye kubanga nze jjukira wali tewaba wange Kasuku wenyingirewo nga gwe yagaddewo nyinza butamanya bisubizo ebikola Jimini webiri so I think babadde balina okumufuna mu ngeri yonna okitegeera yabadde pepper spray ne bamukubamu nenga era nze bankute nga bambuuza lwaki waddoganya okugenda embaganga kati mwemunoza nsobola okwagala okusigala muki mu pepper spray naali baggulidde jjukira nze ndi hypocrite nze era nze ne bankwata mbu kibanga tuyagala nawe Kasuku gonji kangereze kale kankugerezeko mbu tweyagala ne batukwata nze nsobola okuwaayo noganze simumanyi nemba wano obujulizi obukusiba abaffe nendeta n'abajulizi nange nenjulira nti ogende gwe togenda bwotyo so kati so ne bagamba nadde solagana kuggulawo kwasobola kugumikiriza kubeera muki mu pepper spray yes ng'amaaso gange kamyuse bulungi nnyo nali ebyo bintu nali mbiraba ku mawulire bino eno gataliko ofufusimanga akawungezi biki mbiraba naye nze nali siki experiencingangako so nafulumye ne bagamba this was a visitor dda wano oli ne bamugamba yakoze obstruction of justice yes omuwala ne bababuuzaawo ebibuuzo mangu kati nga twagala kumanya kiki omanyi mu firimu z'abazungu zendaba we babeera bazze okukwata omuntu ajja nakugamba nze Black Shuga nkolera ku poliisi y'egindi nzize kukwata wakoze ABCD so ne bagamba nti Fik amanyi lwaki bamukola ki bamukwata netulinda abajja okusakinga newaani newamukwano gwange era ne ku kipapula kya poliisi nasayininzeeko ekiri bulungi nnyo teyakamanya gamye neeri ekikali ntera obutayogera nengatekako nensayininga ne basakinga buli kimu ne bagenda ne Fik n'omuwala okitegeera kati nze ne mbagoberera oluvannyuma bwe nabagoberedde oluvannyuma ne ŋŋendayo okumanya what is not happening ne bagamba nti aliko gwa aggressive robbery waliwo omuvubuka yali akolera eno TV y'omusumba gundi yabalemerera ne bagijjawo omusumba natwala ebyuma ku kyaki yani yeriwa ebadde nga wano eno mu tawuni kizimbe bakiyita batya BTM yeeyo mulangira ndabusankubira mukubireko kusimu nsooka tumalirize show ogenda kwogera naye tewali buzibu nze nja kwogera naye kati nakola ki ono omuvubuka ono akolera ku nankani BTM yes ye yaloopya omusango omuvubuka oyo nali namumiitingakoko I know about this case ndi nnyo mu bintu bya Fik because he's like a big brother to me so I don't just have a relationship with a lady Fik Gaza as well we have a very very strong relationship we both speak Swahili so like tukwatagana bulungi nnyo so omulenzi oyo baamukuba mu sheemu oba yalina yasanyuka bwe baamukuba ne bamuggyako obessimu mbuba n'ebintu byayina byagamba abayaayi bali bajjidde kwani Fik Gaza musheeyo Fik yalina oyimbawo so bwanoonya Fik n'amubula ndooza ne bamugamba noonya ku Shuga nanoonya ne mutwala ne ku ddwaliro ku Medivine kituufu baali bamukubye tho simanyani naye nga n'amanyi tayogera nga bwatyo bwayogera ne mutwala ku Medivine eri kusala maro deposit nekyambuka ku gondi kujja live ne mutwalawo bulungi nnyo ne mugamba kati tukuyambe tya munze njagala kati Fik aki interveninga mwatya kubanga omulenzi yali akulembeza nnyo
ba Fik Gaza bakoze eki bamukubye ne mugamba Fik yakubye nti nedda waliwo omulenzi namundagane mu video ababadde kuba dika bakwata omuntu nga yali ayambadde t-shirt ya orange ne mugamba kyekikogeza nti ba Fik Gaza nagamba nti babadde bamukola ki bamugoberera so ne mugamba it's okay Fik wenkimunyonya nagamba nze ngenda kumuyamba nganze because my name is affiliated but I don't know simanyi ani yakoze eki but nkikola ku lwange namubuuza bakujjanjabira mmeka so that I help you naye omulenzi twamuweereza ne ku musawo waffe omulala emulago omulenzi bw'atuukayo n'agamba mbu eri baaluddewo eyo mukolako ne yetwala mu ddwaliro eddala baagala obukadde 2 naye ng'omuntu kya Kasuku we nabeera nga abantu bamanyidde ku ggwe nenkola ekintu n'ogamba Shuga wange oba Shuga mumanyi oba kale ne oba tomumanyi kale bagambye nti Kasuku yabaddewo nkikola nganze Kasuku ngenda kuyambako omuntu nakugamba nti bukadde 2 nga muntu ye Fik Gaza goyagala yabujjewa so kali omulenzi oyo ya following up omusango kati tukitegeera nze nkitegedde na leero kuba musanze eyo nagamba naawe kigo bimanyi nga atongamba ebintu byo nti mbimanyi kubanga byemmanyi oli mukugwegana nti si byebyo kubanze byemmanyi kati omusango gwegwo yes kati kyekyali kisakingisewe naye ate ono musango mbu apikibwa palaso kuba bannamawulire abamu bagamba palaso yabakubidde n'abategeeza nti oli musibe kati kiyinza okubeeramu neno upcoming concert kubanga liri eggulire ly'okubeera nga bamenya ebintu ewa alien lyawangalawo sekendi zinga 3 naye nzijukira statement ye ng'agamba mbusimanyanga ebyabamafiya talopa kuki ku polisi kati naawe kitegeeza toba mafiya you are not a mafia kale ate bino byebaga nti basanze ebyambalo by'amagye ewuwe kati ebyambalo by'amagye basanzeewo ejjambiya ezo Fik musajja musiraamu ejjambiya ezo tuzigula lwaki mbyeyingizamu kubambaawo twazigula a night before ididde oba it was a night oba kwakajuka idi temugitegeera yaddi twagigula mwezi ennaku awo nga tugenda mu yidi nga planinga gundi twoke embuzi biki okitegeera era mpya zirimeka basadde mukifaananyi zabadde 2 okay ebyambalo by'amagye Fik mumulabye nga ayambala engoye si byamagye ayina engoye ezeefaanaanyiriza nange enduyina era aliwo omusirikale eyanyimirizako nangamba nyambadde ebyamagye naye ng'olugoye lwange jasi lulimu ebibomboola ate nga jumpsuit ne mubuuza ina afande omukyala kuba yali esalira waneeno mu mabina ne mubuuza mulinayo uniform y'abasirikale esalira waneeno kimanyi nyambadde yamagye akye muŋŋamba ejjamba afande oba kitegeera bwe babeera nga bagala kujjawo zino ngoye muzijjire ddala mu butale mukwate abasubula engoye ne basubuliramu gundi engoye ezefaananyiriza ez'amagye because gye ziri katale kukambye era Fik alina video CMC 2 ng'ayambala engoye ezeefaananyiriza yes sebaamukutina ngoye ez'amagye baamukutina engoye ezeefaananyiriza so kati gyegyo emisango gye bamutaddeko yes kati ku Mande agenda mu kkooti kyetwanaba kutegeera kubanga mbaddeyo I want to thank Alien Skin mbadde nvayo bwe nti naye abaddewo ng'atuuka abadde waali n'okunyumyamu ne mu conversation tugibaddemu bulungi nnyo nga naye waali I want to thank him for being there for a brother okay byebyo you have a show to do and it begins at 5 gyolaga gye bakuyise so ngenda kwerekereza ng'abakadde be baava ku mpale nkusabire abakadde bokayi baava ku mpale gye okusinga naawe tokyazambala katulinde tulabe ekintu kino gye kinaggwera oba bamutaleero oba Mande banalabe bagamba Mande baagala mutwala mu kkooti let us wait and see how things will progress naye abayimbi ndowooza kati kye tulina oyigirako awo abayimbi ekisooka my first advice esookera ddala abayimbi bave ku ggaali yes bw'oba eggaali tekyebeereka kendeeza eggaali ebeereka abantu b'otegeera be weekakasa kali n'abasirikale bamugambye kyetukwebazako kiri kimu tusanzeewo nga tewakyaliyo bavubuka bangi
kubanga ye nga yabateka mu discipline agamba gwe bakuleopa nnyo wanene emisango siddamu kulabadde okitegeera n'abamuli okumbi ne bamanya nti ono agobeddwa okitegeera naye nabo babagambeko kale lwakuba kalaba abantu be balowooza nti no baggeto nnyo bayaaye balina emitima emirungi mwana ajja nga talina wasula ne mu mastudio baproducer awe machini awe nnyo bano abapangisa ennyumba ennene babeera nnyo n'abantu nga tamumanyi tamanyi gye bamuziika tamanyi naye nga just tasobola mugamba agenda kuba kitegedde talina wagenda kukolaki kusula n'agamba abeera waawo sulawo kale byebyo nno bannange jasinze kyenjagala Uncle Paraso alikozeeyo oluyimba just kubanga wali eri weyagirira alien yakola oluyimba ne lugira akoleyo oluyimba lwa concert tuve mbina ebintu nanti kati omwesibyeko naye tokakasa nti yakikoze saagala kwogera kintu kukakasa kubanga nga Lwanigabe bw'abanga yakirimu kibeera kyanguwako that way until we get proof. Ngenda funa kulogs abannamawulire abagambye nti no yabakubidde ekyo nakyo kati oli taata we be yazze n'akola atya ejjako ebintu bye byekisiru kuba tugambe nti mukyawajjako oligino ye neerabika ekyo kigambo ndekera kugamba mukwano gwange nti no si mweru ati mubeere bulungi mweraba ebintu byakuko bimanyi wamma my friend ono omumanyi awakula entalo nsaze ebigambo mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa asasula ewange abakyala abo boolaba babbi abakyala weereza omuyomba enyembuto katonda ekyembuto genda weegiwaaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista bibiya mu detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange